nyo byonna bye wakoze n'omutima gwange kati muweweevu mpulira emirembe ku mutima era nsaba Katonda ansobozese nziremu okukola kamaleko wiiki nga 2-3 olw'omwana ono akyali bebbi nnyo mpambane nsaba Mukama ansobozese nfune kapito nziremu nkole mmere ono abaana bange nebino sibitegedde mujje nga muyayaana kambalo gate kambalogere na muka sikayayana ono sikayayana ono muddo kyogo guno mwetango kati kanetangira ebisirani ate kino ate ono sikayayana kati guno muddo ki sikayayana kakakobe kayayana Papo. So guno kubera mwetangwe oba wetangira bizibuwe kale kati netangira abantu abakyamu mwenna netangira amalogo mwenna okolashi betangira ngenda bwe ngenda kuba kyeyo atoloza kulimba ngenda kuba kyeyo atoloza nkulimba ebiriwa bamusibira Dubai bamusibira wa bamusibira bitagenda bisoka bigwe mmenga agenda wa ndi mukugenda muri munyonyezi muga kweziri ngana Nairobi soka Nairobi ngana Kenya Airlines wezige kugeza mwezi genda ngenda Ntebe wali zigenda era naye bajja musura bajja mugamba akolechi naye amalali nye mukaba muteremu obwangu Baye ntagira bisirani byena abantu beno kati menya lakayaya na ngendenga nene tinentu byentunda right anti akaziga akakabyako mulembe gwe nawe no mvubukali eyo nga wetaga akazigo akashananya olususulu utambule muko bagambe ono omwana wawa kazigo kali kamukokka ku mukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa kazigo kali kamukokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulo ne lufaananga olwa baby omutone lunyirira tekerusa tekayeta biti bina makula byonna boyinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano Wamanga noti eri +9715246807778 osobafuna obo byataze bakola deliveries zakabi bona obosinze baba kikutuusako nanga akange kakano kangede nkakozeseeko I make my enemies to scatter from na kudata na kutamani azuwena. Baby, gendo yambale go ye. Jebale ko. Kale. Iracho numya nyambula bread and butter. Yambala ngoye. Yambala ngoyo gambe mama mbuno ngenda Okay? Babya ulidde. Muje mumpelekere. Yambale panti Baga yange yino zenzirayo mwebale kunkumako banyina bebaza sabo nazemu nensuza nazemu nensula nganyina okugumya sabo yange yiyekola ki ngenda singana ofana iba natukwatya kwano ka kamera kubanga omwana wa ina wasi omutokazi yebase ani aina wasi baby woye aina wasi naye munange newunyiza okuba nga oli mukakkamu bane kankuwe ka microphone kange akalampuye ku maloboozi goye ndeka akantu kange era ku maloboozi go ngulide bukano okola ku mwana ngokera kutuyana bakunyaka chai naye mache nakwagaddeko nze nadde ntidde n'okugamba ebintu ebyo nga mache ogenda okwekola nedda kati nze Rosette nkubulire nga manyi ogenda kuyomba wena kwata akambe era ng'omuwala nadde sinamulekawo kubanga nabadde nti
oyinza omukola ekikyamu olw'obusungu munnaga nawe n'ofuna obuzibu okusinziira embeera gye mbaddemu omugugu gwe mbaddeko sikulimba naweewuse gubadde munene omwami abadde ammenya kwegamba nga yafuuka mwana kyokka nga ne maidi waali nina okulabirira maidi nina omusasula renti yeetaagisa ng'olabirira mukazi w'oli mujja wange ekiraba ekintu ekyo ebyebirisakalala kale yeyo embeera bwekyo ne bana ekyenjagaddeko bebi woona omutwe yeebaka nnyo ayina otulo munage mulimu abaana bati bakankana kabeera kakaaba kale bwe bityo embeera netambula bwetyo so kati waweewusa okutwaliza ewa naweewusa era neewulira nga ndi muwejjere muli era kabakubeera n'omwana wo enda kubeera n'abaana bange nabo nabanga kakapito kalabise n'aba nfunye kapito nga nzizeemu okola kanteretereremu okumala weeks nga 3 ddemu osinziirire nsinziirire omukyala wa gundi asobola mbi okutegeera ojja muyinyulamuuko ono w'amayumba karenti aba asobola okutegeera ne weeyiya mpola mpola yakwogerako naye ndabe kati ensonga zakuddamu kukola ki kwogera kweyiiya ne bannaawe embeera bwetyo dadi eno mwana mulungi taata naye mumperekera enve wano kubanga katukuwerekera naye nga tweyanziza nnyo okutumalira obudde soka nsetinga wano kakamera kange tunyumyenyumyemu naye nga kulikirayo ddala kaŋŋende kati byana byadde bigamba Rosette kati bafunye obutuuze simagwe yafuuse maidi abaana bamanyiira nedda Rosette neyanziza kutuwaako obudde obwo neyanziza bambi enjogera gye wayogedde nange ndi mu kisiimu nze sirina buzibu na bintu byansi webale kujja webale kumbeera gy'oyitamu wadde akasadde nkeetaaga nyina okakuddiza neyanziza nnyo byonna by'okoze amina so ategedde amazima naye kati kankubuuza omuvubuka ono singa abanga akyusiriza ddala kubanga ajjukira tata w'abaana bali aba bw'abanga akyusiriza ddala nabanga mukozi nabanga akyusiza nabanga yeenenyeza kubanga kino kankubulye mu muganda wange tubeere mu mazima twogere ebyamazima wakola ensobi y'amaanyi nnyo era jjukira ekiwola kyadde kito n'omukyalina mwe bato n'omusajja si musajja ali nti mukulu olaba abasajja abakulu n'okukwata bakwatira ddala abasajja abakulu kati ensobi wakola y'amaanyi nnyo bakiyita okusembereza omuzigo esigiri kati eyo ensobi yewakola ki wagikola era naawe nenyandibadde gwange ali mu bigere by'omusajja bakemebwa bali babasajja kaona batonda mu ngeri yaabwe tebatya kuswala tebafaayo yagala kagwerawo agala kiriwo okitegeera agala kagwerawo agala kiriwo kati bw'abanga gaayuuna atuuse n'abeera ng'ategedde nti ensi etambula bwetu kubanga osira ku kyenalabye okumanya abawala tulabye omuwala yagezezzaako okugoberera omuvubuka oli yamugabye tambula ogende sina kyekola ki kyenkwagaza naye nga baali mu kisenge eri yalinga ng'amulaga nti agenda kumuzimbira goloofa agenda kumukolera buli kimu omukwate essimu yo yalaga agenda mukolera buli kimu kale oyo omusajja engeri gy'atakola sisobola sikulimba kangeze ng'afunye ku magezi agaddamu naawe enawe byebyo nenga nsibula saagala kusiibula obukyende kale nnyabo nabikoze ndendera ejjinja mendogere ku niimwe ne kati okaabira ki kati mbuno okaabira ki nze nja kukusabula gambe nedda anti kati kimbadde mma kyakubuuza nti akedde ku makya akkiriza okukola ate olavunanyizibwa ng'omusajja kubanga eyo ensobi yakoleddwa naawe ogirimu naawe participatinze ku ensobi yakoleddwa era n'ogenda mu comment section abaana basinga bagamba naye anti adde ate omuwala omuto namuleka mubalabe naki kati naawe wakolayo ensobi oli yange yali yakukema bbaawo era kyewamukema n'akituukiriza kati olaba otya in case ngambadde kuba nalabye omuvubuka nkubiddeko nasazako missed call ku makya gano kasime kyebadde aŋŋamba oba yabadde agamba kunvuma oba yadde kukola kisimanyi n'omuwala kenyininyini naye nasazako missed call kubanga enamba nagifunye nga nagisevinze kati omuwala mulubirirwako kuba nti naye mwana muto
okudda mutufu okirowoozamu oyo omwana akyalimbibwa nnyo nga bw'okiwulya muto yakaweza 18 kiba kito muto kyo kituufu kiba kito ate nga yangamba namu abalanga 18 ayinza okubagana mu 17 mwana agiweza 18 muto kati awo kyetaaga mu mutima ne weekubakubamu kulw'omuvubuka olwo akwati kale omuvubuka nti just biri ebirabya ddakula byonna byebinyiiza n'ekineeno kyo osobola okusonyiwa kati sisobola sigenda kukulimba wengatagatta ebintu ebyo omutima gwange gwafa dda kankole obulamu obupya mbeerewo n'abaana Rosette muganda wange mbadde n'omugugu gw'otamanyi munene oyo gw'olaba akuba amasumaati mukuba omwo tamanyi buvunaanyizibwa bw'awaka tamanyi nti bagula sabbuuni tamanyi nti bagula ekyemisana n'ataagala alye ebirungi akomewo esaati ojoze ogikube paasi tamanyi nti basasula amasanyalaze tamanyi nti bagula sabbuuni kale sikulimba omutima gwafa dda wabula nsabira Katonda ntereere kino ekyaza kyamenye mujjenje kalo sikyayagala saagala nabbiwulizaako njagala kola bulamu bupya mbeerewo n'abaana bange wabula kyensaba Katonda nzizeewo kapito era ekyangana n'ogenda n'omuwala oyo ngeri ya transport transport nga paka mu kyalo embeera gye nalimu nga ndi wazito nsulirira kuzaala ngenda n'abaana ate ne transport n'embalabalamu naye nsaba Katonda nsobozese nfune kapito nga bwe namaze okuzaala ntandika okola naye ng'ebikwatagana n'eyo mutata abaana era nsaba Katonda nsonyiwe mu ekyo wemba nakikoze mu nsobi sikyayagala omutima gwafiira ddala anyway nga we nabawadde ki bagita batya nga we nabawadde bagita batya ongita advice wakati wa eri abakozi mwe abakola ewaka si waka wokka abakozi abakolanga mwine baboosi bamuwamanga omwami n'omukyala mubawe ekitiibwa manya ekyakutwala kola ekyakutwala gye bulaga byonna byogenda okukola tebigenda kukomekerera buki bulungi bweweemanyiza mukama wo omuki omusajja bw'oba mulenzi n'omanyiza mukama wo omukazi era tebigenda kukomekerera buki bulungi kyokka bebi y'omuntu yali bakere takaaba naye takaaba naye kano keekaabi muwe okiraba then abasajja nga bwe nabagambye era nkiddamu nti tetuganye kale mwagala nnyo okuganzaganza naye at least funa oyo nga ne mukazi tamumanyiiko yeewala si mikwano gye si balamu bo si bakozi si baani mwegendereze naawe n'obeera mukyala mwegenderezenga nnyo kukwesembereza mikwano gy'ababba bammwe balamu bammwe kubanga eriyo n'abasajja bebi yebasaali eri mu nnyumba talina buzibu aleeta omuggo kwata aleeta esibooko baba ayagala kini bannanga abaana okay genda oleete brush eri osanyiriza enviiri genda oleete brush baby kati embeera etambula bwetyo kati ngenda beerawo kati mbadde mukyalo bankubira amasimu ati rent naye nga mu nnyumba mwali asulamu nga yeebaka ali mu bakola byabwe n'omuki emukyala omujja bali mu bufumbo naye ate nze nsasula rent obasasulira ng'oli basasulira era ne bankubira amasimu n'ataswala nakuswala tilandroad baadde basaba bagala kasente bweyagenza okuzaala ate ne bwomukubira essimu nti namaze okuzaala naye twagalako kasente ka sabbuuni nga tasobola yagala neyeekula ekyetaano lwakwa nakiwona omuwala nakiwa Rose yagala neyeekula ekyetaano nga ngoba speed ndowooza ekyaliwo yali anyumirwa yali akyanyumirwa bamali akadde kaabwe akamala kubanga yankubira speed yezipa speed nanga kati manye kiba kiriwo omulamu nti kati ogenda muganda omusange musukinge mugende lumwe mugende mukyalo waabwe wewaffe bagenda kutuma omwana erinnya kati nemubuzaamu nti omwana oyo wabanga omukyala kumya omwana tebamutumirawo linnya nesenga tosobola kugenda namulabako namutumirawo erinnya kati kakati neddaati kati bamuliize kumbe ye abalabibye ebbanga ly'omalize eri tannaba kumatira agala weeyongereyo paka erinnya kwezo
5 mbongere waabwe ndozo genda kuddanga matidde kwegamba kino kachibere kyakuyiga eri abana abobuwala ndoza mwalabi what happened omusajja asobola okuddaawo n'akulimbalimba nga bw'asobola n'akusubiza ensi n'eggulu nga Rose badde bamukola naye ku ssaawa osombayo nga byonoonese yamugamba essina gye nkulaza imagine nenda tewanaayita lunaku lumu 2-3 tokiraba tona n'omu nnaku 2-3 ne kati amulese omwana agenza ayiri buto omwana simanyi gye yalaze kubanga enamba embaye nange nadde nagimugyeko nalabyuka mistiko nakuneze sinabakwata kubanga simanyi omuvubukazi bwana bakuweweera ndi munoonyako with the time nesaaza nazo bana kuweweera asobola okunvuma oba oliawo ngali programs za kunvuma wayononya amaka gange leka siru bla 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 siri ready kukuwulira bigambo nene Rose mukyamu adde alaba embeera gye mpitamu waka wano kati musiru mukyamu oba musiru olwo twalina naye tugaye nti n'omuntu tumutende obutono n'obusiru muki waliwo we nalyo okumulimu ne bamutuma tebanga bannonye anko we n'amutuma nti genda okime sabbuuni naye nga nze ali supposed ogulira omwami sabbuuni kati naawe olinga ngeyakikola ki kati ogenda mu comment section buli mwana obwedda akola ki buli mwana obwedda akivumirira naye nga kakibere ekyokuyiga omanyi ffe Abanyondo Media twagala nnyo okukola content naye nga ayambako era kanyina omukyala eyampise bino biwanvumuuko nduka esaa nentya nengamba bannaamalako omanyi okugenda okuyingirira amalogo okuyingirira kino okuyingirira kiri naye nansabye Mukama Katonda kubanga omwana biŋŋambye nekula nga atiddemu nengamba bingi byempisemu bingi byenneŋŋanze kino kyekinagaana tubeerako n'obukuumi bwa Katonda Mukama yasinga okumanya kubanga mulimu omuntu kyowaba weegomba okukola oba kiwasalawo okukola oyinza okuba nga osasulwa oba nga tokola ki osasulwa for example ku YouTube otugamba n'okola stories n'ofuna ssente nze kati maze ebbanga lya mwaka mulamba n'okusoma sifunako ssente kubanga bakola ki bagi blockinga naye bajja kumala bagite naye ate era newobeera ng'ofunako ssente tosafuna ku ssente z'oteekamu kino nkubuulira transport omuntu gwobeera kati saa zino eno kasente kenadde nafunye nakakuddiza kenandigamye nti kano mbadde nkoze ki nkafunye nkakoze kati era abaana yonna gye mbeera ndaze sigamba oba nsasulwa okiraba sigamba nti nsasulwa sisasulwa n'okola kino n'okola kiri ate n'oleka nga nabo balekeddeyo ka ssente ogenda ogattagatta ewamu nga ne ssente nti bwabeera YouTube yakusasula nga ne koota yaazo tukoze eki kubanga abantu bakuba million views ne kati nza obeera mu views mmeka ogenda kukola ssente mmeka ogenda ogattagattamu nga so kati zitunuulira nnyo mbuno YouTube era kunsasula abe kitwala tugende nene kyala obulamu bw'abantu bwengi bwe tugenze tutereeza nze gessanyu lyange era nasabanga nnyo Mukama Katonda Mukama nsaba onnyambe ngende okuva mu bulamu bw'ensi at least nga mbadde wa mugaso ngeri abantu abajja okugamba oba babiri oba basatu banenyumizamu nga bagamba nga wenna aba nfudde nga bajja kuwulya ennaku yaddala ku mutima nga bagamba tufiiriddwa banange tufiiriddwa naagala nnyo mbeere asset okiraba kati bangi betutereereza obulamu nga nze Rosette bannaaye nasiimye nnyo byonna bye wakoze n'omutima gwange kati muweweevu mpulira emirembe ku mutima era nsaba Katonda ansobozese nziremu okukola kamaleko wiiki nga 2-3 olw'omwana ono akyali bebbi nnyo mpambane nsaba Mukama ansobozese nfune kapito nziremu nkole mmere ono abaana Mukama yamanyi byonna byange pulaani yazitegeka ne future zaffe ky'oba olaba mu byonna yamanyi kabaka yamanyi byonna byange pulaani yazitegeka ne future zaffe ky'oba olaba mu byonna yamanyi nze kyemmanyi Katonda bayira we ndi mukazi mukkiriza nze kyemmanyi sikayimbye nti kayimbidde nze kayimbidde gwe Katonda yamanyi future zaffe Katonda yamanyi buli kimu ekyaffe ebiseera ebisinga tusobola okwesibako emigugu ng'olowooza nti omugugu nga mugugu tokimanyi nti oba mugugu naye nga muli webuuza ono watali n'abeerawo ngenda kukola ngenda kuzaako ki naye ebiseera ebisinga mu buli mbeera yonna omuntu gy'obeera oyita mutunuulira Katonda ate Mukama Katonda musabe ng'omubuuze Mukama kino kigenda kubeera kitya kino kiri kitya kigenda kuggwa kitya ngenda kumalako ntya Katonda ye akuwe amagezi akuwe n'obukuumi akuwe n'obuyambi n'obugabiriza obeere ng'okola ki ng'okiyitamu so nze nebaza Mukama kulwa emirimu gyaffe gye tukola
abamu bakuvuma olina kuvuma onayogera kino olinaayogera kiri tuvumibwa tutukolera mu butyabaga kati osuubidde Rose yagenze musanyufu gyendi nalabyeko ka message kumaca yankubiddeko simanya ngamba ki agenda kunvuma agenda kuŋŋamba ki naye nga nja munoonyako oyo omwana sijja kumala gamulekera kubanga muto ate muto musiru kubanga abadde ng'alaba embeera gye tuyitamu obwo obwongo buba bumala okumanya nti nno akimanyi gw'osasula kino gw'omusasula buli kimu gw'okikola anka aba akola bukozi ati waliwo ne lwe baali waka ankowe n'akomawo ng'ayagala kunaaba naye nga ne sabbuuni tasobola mugula n'amutuma ku mudaala ntigenda agulire sabbuuni naye ng'akomyewo akubye amasumaati agamba omwana agende wa anti ku mudaala akuwa 10 ogule sabbuuni naawe amazima ddala ntabeeramu kagamba nti omusajja ono ali mu kunnimba naniwatasagula sabbuuni mama obuto bwannabaki kati buto bwe yagasseemu obusiru naye nga nja kumunoonya naye yanyiiziza namusembeza nga mwagala yagasseemu obusiru mu buto yagasseemu obusiru newankubadde naye nga nja kumunoonya fena tusobya nja kumunoonyako n'oyo gayi nja kuddamu mukubira yankubire naye njagala asooka akkakane ate njagala n'abantu bwe balabe ku mitimbagano babirabye byonna nyinako yankubidde wandibadde olowooza nti oba mumanyi ye Janaati mwanyina Janaati yabulira nga bagolozeeti oli kasiru okyagalanyiza amaka g'abanno twala kukyankalanya zamanyi naye njagenda nanti kati bo tebalabye kiki kyoyitamu batunulidde waabwe ebimu osirika busirisi lwakuba nti oli naye nga mu byonna kye ngenda okukola kigenda kuba kimu nja kumunoonyako oli nawe nja kuba nga nzamu kunoonyako tulabe bonna nja banoonyako tulabe ki ekigenda mu maaso era nja kubiza wano buli omu abirabe Rose ali luddawa ne boyfriend wa Rose oli omulala maybe aze n'okuba nga yenna nnyini lukuneto n'omukola ki okumunoonya oli boyfriend wa Rose kubanga olubuto lw'ono omwana we olunyiganyigamuko n'owulira lulinga olukuze saamubuuza myezi mukana lulinga olukuze ayinza okuba nga ajja n'olubuto lwe mulimu abaana oba oli boyfriend eyalumuwa ono simanyi tetumanya kituukati yonna nyina obizuula luli myezi emeka njagenda bamukebeere bamusikaninge luli myezi emeka tumanye bwe luba nga luli mwezi gumu lusobola okuba olwani naye kati banange n'obeera nga okimanyi nti yayitako ne boyfriend wano mu nnyumba nga toliiwo anko taliiwo n'amuleta wano kati nga yebeesanga bonna kiraba ekintu kati mwana muto kambaleke bonna mbeerewo nganze Mukama ajja kusobozesa saba Mukama asobozesa ne banaye mpozi nammwe abalala bannange mujje baanamu kano kankayiseewo tugenda kutandikawo very soon tugenda kugulawo a skilling school this skilling school tugenda kuyigiriza abaana okufumba sabbuuni tugenda kukola shampo tufumbe sabbuuni owa liquid tufumbe sabbuuni ow'ebintu sabbuuni anaaba mu ngalo ono bath soap jik then tubayigirize n'okukola ebizigo bino skin products tukole petroleum jelly tubayigirize ne skin products ng'osobola okukola ku muntu bulungi nnyo so gano amagezi tukiyite gana munoonyeeko mumbuuzeeko ebisingawo mbannyonnyola akasente kanaba kasente mmeka tutandika ddi twatandika tutya kigenda kubeera kitya kubanga twagala tubasuze twagala tubaliise okiraba naye nga kiba kirungi nnyo kubanga abaana bangi muva e Saudi Arabia ne muva wa nga mukooye ebyeyo naye ng'odde bakogamba ngenda ewaka mpuli yankooye ekyo naye ngenda kuzaako ki jangu tukubangule jangu okole naffe jangu oyiye naffe jangu tukuyambeko jangu tukutambulize obulamu wano e Uganda wano abantu balina ssente zaabwe naye ffe basanga tumanyi nti n'omuntu okufuna kasente olina genda ku kyeyo olina genda wa yes genda ogezeeko funayo ky'obeera ofunye ogenda setulinga ewaka jangu obeeko nekyeweekola ki nekyeweekolera nze Rosette ni mukazi ayagaliza era buli mwana anajja nanoonyaku enamba yange eri +971 524067409 eyo yenamba yange eri ku WhatsApp ya Dubai eri +971 524067409 ejja kubeerako ku screen musana ogenda ku TikTok ku bio kweri ne ku videos ezimu era ngiteekako munoonyeeko mugambe Rosette tugenda kukola tutya tugenda kuzaako ki Rosette ze nyina omwana wange sigenda muza ku ssomero naye omunkwatiddeko otya tukikoze tutya
so wendi era tugenda kugula WhatsApp group tuwereyo abantu abali serious bokka enabakwatagana ku byamataka bagala okubanga musondera ettaka mujje musonde nze ndi muntu mwesimbu tuli besimbu nyo abanyondo experts mujje mutuguleko mujje musonde naffe mujje fete tuli balyazamani tukosa sende stali zaffe then abagala okujja okuyiga naffe kukola products skin products kola bino kola biri kugamba tuyiye businesses nga zitambaziga tugazifunamu mujje banaye kangende kansibule ewalungi tewaba wammwe oba ewalungi tewabera wannyo era ogenda kupisa kwano Katonda nnyo wabweru tubenga tutambula nga tugenda ebigambo ebisabe basabire bampagireko mbasaba okutuwagira era nange njagala kuyiga oli mukyala kati nsuzako nawo nakulo olwaleero nnyinako embeera embi era nange nsaba kujja mu bintu ebyo kiraba kisawuka njagendanga ku muddala kumakya ntegeke nange nzije nsobola okuyiga nekyo nsanyusa okimanyi nti wobeera ozze wanene ewaka ebintu bisone byekolya wanene obyagula materials newefumbiranga sabbuuni wo gwokozesa waka n'okutundako ewabbali baneighbors n'obaguzaako newekolera sabbuuni wokwoza ebintu sabbuuni wokwoza engoye newekola liquid newekolera sabuni wokunaaba engalo kugamba newekolera ebintu byo nga wano waka kyagula bintu ebyo ate n'obuuza kuba nebyo bikola kuki nengo bikolera waka badde okimanyi era nakitegedde banaye Rosette era nsaba abantu bajje mu bungi nange ngenda kujja tubeere kimu tuyige tutandike okwekozesa n'abagala okukola sikiini mujje tukole sikiini bannange tuli bantu balungi nnyo mukola ki mukola ensuso era mujje mutuwagire ffe tusinga mu kino si bwe kiri kati nfulumya ku nnyumba yo kale mukwano Rosette webale kujja webale kumbeererawo nsaba Mukama akwerekere otuuke emirembe webalire ddala amiina baga yange yeno wabweru abafunye ekyokuyiga bakoze eki bayize abatafunye tebakoze eki tebagenda yiga badde yasembyeyo ate nsaba kusitulira ku nsawo era nsituliraako kiba nga kisoboka kati najja n'obugatu bwange obwakakondo bannabutaddewa tugende yamanyi Mukama webale tubeerawo tuuka mirembe amiina webale kunjagala webale kwagala famire yange n'abaana bange n'okubalwanirirako amiina naye ogenda kukomya kumpi kubanga olina okuddayo okole ki era omwana agenda akabira mu nnyumba era nkomya wano agamba olugende gyatelukola ki terukomawo bali batawerekedde agende maama kale mukwano webale toyanzize kama abakuume amiina ddiya mubeere bulungi naye kangende waki ewaka kangende ewanyu afuna n'omuntu akwatakamyawana yamanyi Mukama yamanyi tyona yange kolani yanzitanya ne future zaffe wanyu waawo nze kati awo mba ngenze wanyu waki funeko omuntu ampatie kano kakamera kange mbeku byenjogera wakawa abantu labanangu batuwotabeera badde binsobedde busobezi akati badiya ensonga yeeyo buli kimu kikola ki buli kimu kyekyo ali okunnyambako nyirira waneeno mba ndi awo mumaaka ng'akola ki nga yeewi wamma wakame gyosobola okusibirasibirako eno mpolampola soka njigaleko n'abantu baffe bana nga bannenyezza mwena abadde bannenya Rosette wakoze bubi nedda saakoze bubi kubanga ono omuwala ngenda munoonyaako ndabe kyenyinza okukola ki kolawo then mwala nyina omunoonyaako ndabe kyengenda okukolawo then naki naye kamera eno ne then naki tukasobola nga tutambula mutwali profession tofunye profession ne kusufuna abantu bakuyamba mpola awo kukubo kati byebyo abadde banenya bagamba Rosette wakoze bubi era lwaki omukazi wamuhedde okumanya abamu basanyuse abamu mwanyigidde naye munango omukyala yansaba osobola okuyitawo baby boy naye omukyala yansaba
nangamba nzije nkole ki muyambeko okuzuula kyonna ekigenda mu maaso wadde yakola ensobi naye mubuulidde ekituufu ne mugamba mukwano wakola ensobi kyekituufu ensobi gye wakola ly'amaanyi nnyo okudira omwana omuto nga nwakuba naye ng'alina ensonga z'agamba nti munnange kisibu ekyaliwo sayina transport otwala mwana oyo ate waliwo omwana gwe yalina otwala ku ssomero ate biki kale nga naye alina ensonga ze z'asobola okwogera naye nga mu byonna nze ogwange nagukoze era ngambagamba gwe nange oli weetaaga obuyambi bwaffe abannyondo media ffe weetuli okuba nga tubayambako naffe ekituwa essanyu nga tulina abantu betukoze eki betuwadde essanyu oba bwetutadde akaseko ku matama gaabwe naye nga bannange baddiya mwenna abali eyo ebintu bino byemulaba byenkola ebisinga tubikola nga tukoze eki tetusasuddwa of course tubikola nga tetusasuddwa kati wano omukyala nagezi okuba embeera gy'alimu nakawere uyo bamubanja esente z'ennyumba alina okulya tugenda kasente yampa nze nali manyi munnange alinamu akasente ke ayabase namugamba mpa sente bwe ziti nkenderezaamu ko nange nenkola ki nenkendezaako kye nasobola naye akasente nakamuddiza kati mugenda kutusasula mutya oba kutusiima mutya naffe abaana bano bannaamu ne mbalwanya paka ku ssaawa esembayo ssaawa zino wenjogerera era bankubiddeko kasimu ngenda genda matuleko tufuneko ekyokulya nga bye nasigala bagamba yeewa ez'omubago bakola ki gwe bazikuba so kati ebyo twasigala okukolera ffe ngaffe kulaba nti n'abantu bafunamu era basinga babuuza lowooza temukifuniramu wa mukola ki katonda ono asasula kubanga era ebiseera ebisinga mulimu akaseera akatuuka nga mu butuufu olina wooli stack embeera neegaanamu ono omulamu yamala naakola kikanu kaddoki osiika yaayaana oba mbaloge bakira nti mujje muyaayaane ono yekayaayaana nebino sibitegedde mujje nga muyaayaana oza kambaloge ate kambalogere namuka sikayaayaana ono sikayaayaana ono muddo kyogwo guno omwetango kati kaneetangira ebisiraani ate kino ate ono sikayaayaana kati guno muddo ki sikayaayaana kakakobe yekayaayaana kabakapapo so guno gubeera mwetango oba weetangira bizibu kale kati neetangira abantu abakyamu mwenna neetangira amalobo mwenna nkola ki mbeetangira ngenda bweru ngenda kuba kyeyo atolooza nkulimba ngenda kuba kyeyo atolooza nkulimba ebiriwa bamusibira Dubai bamusibira wa bamusiba obutagenda bisooka bigwemu naye ng'agenda wa ndi mu kugenda buli munyonyi ezimu nga kweziri ngana Nairobi soka Nairobi ngana Kenya Airlines bweziri egundi ezimu ezigenda ngenda Ntebe gyeziri ezigenda era naye bajja musula bajja mugamba akole ki naye amala alinnye mukama muteremu obwangu baye ntagira bisiraani byeno abantu beno kati simanya lakayaayaana ngende nga nena nti nebintu byentunda kati nga kayaayaana osobola musanga neddala kati nja kunoonyako kuba nja kukomawo nze byebintu mbyagala nnyo nze kuddagala kwesiva ate ndowooza nkulimba kiba kirungi nga nabantu basinga beesiribwaza kigenda kugenze si bwe kiri kati gumama obeerawo kubanga nandi kunoonyezaako nga nkomyewo tugenda mu ddagala nitugira tuwenja anti kaakati banyina akantu ke nasudde ngenda komawo kati ono mukyala wa wano nakikola ntya kaakati n'akantu kensudde kati tolina namba ya simu kati gwobeerawa nga asobola okunoonyako oba nzize mama Joan kusaidi zeeno gyobeera mama Sharifa oba saidi zeeno kati awansi awo baba basobola okumbulagirira kwata kumanye baneeno mama Joan nja kunoonya nja kukunoonyeza ddala kubanga omuntu oba olina okwefaako baba kumanyi mama Joan era kulabya mama Joan wa mama Sharifa naye mama Joan ajja kuza mama Sharifa
kijja kubeera beta kubanga bajo ne banga bali bangi kale mukwano ntubeeranga buli kimu kitambula bukwakwe nkyali wano omwana omulesi ogenda kula byakunywa byakulya nkyali wano sinaba kugira banafuna byakola jize nkyali wano mbale kyana byemaliriza eno omukyala muleka tumuteekamu kamera ebibye byawedde ebyo byawedde just nkyagala mukune bakiranti bange ngenda ogula ebyo byagala zikajja jula mune bakiranti bange so bwe kitabo kyakoze eki bwe kyawedde abansalidde omusango mwagunsalidde abagusalidde omukyala abagusalidde Rozi abagusalidde Maaka so eno sintu gibaddemu abantu bameka Maaka Rozi mukyala Maaka nange tubadde abantu bana abagala Rozi kibakoze gye kiri abagamba kino nakuze tekiriyo abagamba Maaka kino soke musobola ogenda munansonyiwa anti naye kangaza kamera buli wamu kama ntaana omusonyiwe bwente bwe nakuziba bwente bwe natondebwa zembeera zange bwembeera nenga muzikirize mba sibule mbadde nkyabagaba badiha mujja tukole skin nga bumunda banfaanana era basinga mujja ne mutinese nga ne mugamba Rosette mutufu ali ofaanana bubi ngolinga ngakakulejje ngolinga ngakakunembi naye saawa zino ndabika bulungi nnyo nga mula skin ndabika bulungi nnyo mujje mutuwagire ku kizigo ekyenyondo glim mujje mugula amataka naffe era mujje musone naffe akasente tuli bayaaye ebisinga ngenda kujja mbaye kyemule kiri kyembagambe kyo bantu bakale okuyiga ebintu binene tugakwana ku bisomeso biyigiriza tuga openinga kagundi ka skilling school very soon so tubere nga tukola tutya noza kamba sibule banange mubere buki mubere bulungi wange guwedde bye bye masalama bave kamera yange oje muguru Right, anti akaziga akakabya akomulembe we nawe no mvubuka ali eyo nga wetaga akazigo akashananya olususulu otambule muko bagambe ono omwana wawa akazigo kali kamukokka ku mukazi ali eyo oli mu kiyombo oliwa akazigo kali kamukokka ke Kanyondo Grim kosobola okubanga wekwatako n'okyusa olususulo ne lufaananga olwa baby omutone lunyirira tekerusa tekayeta biti bina makula byonna byonna boyinamu kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo osobasa ku namba y'essimu eri wano wamanga noti eri +9715246807778 osobafuna obo byataze bakola deliveries za kabi bona obosinze baba kikutuusako nanga akange kakano kangede nkakozeseeko